na sentamu Sewandagi nina Kenesipo Kakande. Wiki ejja abaana ba kibiina ekyomusanvu bagenda kutuula ebigezo naye ndabye ng'okusoomozebwa kungi mu ggwanga lyaffe Uganda. Gezezzaako okulaba ku mawulire nalabyeyo n'essomero erina omwana ow'ekyomusanvu omu. Omwana ow'ekyomusanvu omu. N'endabayo abaana nga bagasse ebibiina bannaabwe basobole okubaako we batuulira ebigezo. Masomero no nga ga gavumenti gabeera ne center number, naye embeera nga n'abasomesa bennyini n'abazadde ng'abaana tebali mu mbeera nnungi. Naye katusabire abaana abo Mukama Katonda asobole okubaluŋŋamya, Mukama Katonda asobole okubayisa mu ekyo kye bagumye ne bayitamu paka okutuuka ku ssa lino we batuuse, ate abasobozesa okujjukira ebyo ebyabayigirizibwa oba ebyabasomesebwa babikole nga bwe baba babuuziddwa. Ab'essiniya ey'omukaaga nammwe twongera okubasabira, ate ab'eyookuna abagenderedde katwongere okubagumya. Waliwo ndowooza n'abamazeeko oba essiniya ey'okuna banaatera ndowooza wiiki eno weeneggwerako waliwo abajja okuba nga bamazeeyo ebibuuzo. Enkuba etonnya, nyongera okukubiriza abazadde naddala abali mu mbeera ey'entobazi abaana okubeegendereza ennyo nga bava ku masomero n'abaana awaka nga bazannya. Akagata ako kazannyiramu kanniigiina kasobola okuva mu kigere ne kabaako we kalaze oba we kasikatidde, ye tamanyi aba alwanira ngatto ye naye n'agenda. So abazadde mu nkuba eno twongere okwekenneenya ennyo abaana. Sentamu lamusa kubawuliriza. Banyabo ne basewo abawuliriza Radio Simba akawungezi ka leero yonna gye musinziira mbalamusizza. Njagala kusanyukira ka bonna abafunye ebirungi mu bulungi, ate era nsaasire n'abo abafunye ebizibu ebyenjawulo ate mu ngeri ezitali zimu, naddala abo abafunye ebizibu nga basinziira ku jjoogo eri abantu be twalonda okutukulembera. Nina ensonga enkulu gye njagadde okwogerako nga sinnabakulamusa ku bantu. Waliwo abasirikale beekayunga ab'amagye ba UPDF, njagala kubeebaza. Abaalabiddwako mu katambi n'emmundu zaabwe ng'abantu ba bulijjo beeridde omugujju. Waliwo ne yamutiisizza n'amugamba nti gwe otadde essasi mu kyemba nkulageko nkusaleko. Nenjagala okulabula abantu ba bulijjo. Omuntu yenna alina emmundu ne bw'obeera nga ggwe nabbumba oba nga ggwe mawejje nga Sentamu oba Evans Walusimbi yagikutte, tomuzannyirangako. Kati nze omanyi ebintu ku nsi byensinga okutya. Ku nsi ebintu byensinga okutya biri ebi bisatu. Ekisooka ntya omuntu akutte emmundu ayitibwa omusirikale nga bwe tubayita ab'amagye. Oyo mutiira ddala. Okitegedde? Ntya omuntu gwe bayita omukazi. Nentya ne Mukama Katonda wange. Naye omuntu alina emmundu ate ye mubi nnyo okusinga abo abasatu. Nnyo. Agenda okubuuza nti mukubidde ki ng'ofudde. Just busungu katono nnyo nga gwe bwonyiga n'okuba omwana oluyi. Naye baabadde balungi. Omanyi nze njagadde kwebaza ba UPDF. Nakulira mu maka agamu. Kitange omugenzi Moses Kisitu Lieutenant Colonel, omusajja mujaasi. Naye yatuyigiriza obukkakkamu. Ne bw'oba tolina mmundu ne bw'oba ogirina, kubanga gw'oyogera ku mmundu ssasi lyokka, naye ate n'ekikondo obukonde ng'omuntu yanyiize n'akikuba awantu awatuufu, nakyo kisobola okukuyisa obubi. Naye mu mbeera yonna nti kasita ogwako obuzibu bwonna sooka weekomyewo n'oluvannyuma embeera ejja kutereera. Abasirikale abo mu mbeera gye baabaddemu baabadde bantu balamu ekikyaludde okulabika ku gavumenti ya Mwami Museveni. Era nze nakubyemu akafaananyi nga nze nabadde n'emmundu eyo
ekyali fulumidde mu katambi kyali badde kirala si ekyo ekyabo. N'olwekyo abantu ba bulijjo twagala kubalabula okuggyako ng'okkiriza nti ogenda kufa nga walaamye. Lumba omuntu alina emmundu naye batulakola ekyo tolumba muntu. Olowooza n'abantu tebeenyiyiddwa. Osobola okwenyiwa naye buli lwe weenyiwa lowooza nnyo. Okwenyiwa okwo kuleke kuleetera kukola kisobola kukutta lwaleero oleke kulaba nkya. Okimanyi nti omuntu ayinza okwenyiwa ng'olwo lwayagala afe biggwe nga obulamu bwe bwonna yeenyiye. Obanga owulira nti olwo lwayagala ofe naye kyayagala ng'awulira yeenyiye. Egambye bwe nti oba owulira nti oyagala kufa awo ozannyira ku ki? Naye oba toyagala ng'okyayagala okulaba olunaku lw'enkya. Kiri kye bagamba nti obuwangaazi bw'emmese obugirumisa ku ddiba lya kkapa. Sentamu totambaala. Njagala kwebaza nange abajaasi ba UPDF naye nabo bakimanye nti omanyi ofiisi zirina bwe zikoma naye abo babadde ku mulimu. Naye wabaayo n'abalala boosiiba oyogerako ne betwogerera kabalaza kaffe nga bw'obimanyi nga bagenze bye batalina kubeeramu. Ekyo nabo bakimanya nti abantu beenyiye. Naye bano nabalabye babadde balinakamalirizeko nabo okubiri. Mukama wange kansoka kandi akimanyi nti ndi muyizi w'amateeka naye wiiki eno ababodaboda bansomesezza amateeka nenkyewuunya nnyo. Waliwo wa bodaboda omu abeera Kawanda awo mukwano gange bamuyita Basmati yansomesezza etteeka nti wa bodaboda waba akuyitako ne waba atambuza bigere tomukwatako. Bw'omukwatako bw'otyo bakugulu oba onoonya luyi ayinza okukuba engumi oba ekikonde. Kati wa bodaboda omulala namusanze eggulo erugoba awo omusajja omusiraamu akanika pikipiki yansomesezza etteeka lye nabadde simanyi nga ne mu mateeka sirirabangako nti bw'oba ovuga emmotoka oba pikipiki ng'okulembedde wa bodaboda emabega bw'oyagala okukyama oba odda ku kkono oba odda ku ddyo olina okulinda wa bodaboda ava emabega olina otunula mu saidi mirambu bw'akukkiriza ng'okyama. Bw'aba takukkiriza tokyama. Natunda omusajja oyo omusiraamu akanika pikipiki awe erugoba nga abasajja bakoze ensobi batomedde munnaabwe okoze ensobi tokitegedde nti babadde balina kumala kukkiriza owete. In simple terms omwami okyo yabadde akugamba n'abavuzi b'ebidduka bonna ne Kakande naani ffenna abali wano tuvuga ekidduka buli lw'okwatanga ekidduka bw'oti n'otuula ku siteringi y'emmotoka oba n'okwata ebiwuubiro bya pikipiki oba akagaali okasotta omanyanga nti gwe mugezi yekka ali ku kkubo kye yabadde agezaako kugamba. Nze kyeyansomesa kyali kigamba toweta kyekyo omanyi lwaki okugamba nti gwe mugezi wekka ali ku kkubo olina okumanya abakuli mu maaso ki kye bakola. Olina okumanya abali emabega bajja batya bakola ki n'abakuli mu mbirizi. Ekyo ne kikufuula omugezi wekka ali ku kkubo. Naye andi kati ekyo kimfudde omugezi naye ono bw'aba nsomesezza etteeka ng'eryo nange nakyewunza kuba Kakande ramusa abawuliriza gwali emabega gw'otunuulira ali mu maaso kyakola kyekikuwa envugayo naye eby'ennaku zino bwe bityo biri Bulaaya. Kasajja kali awo kasiraamu kampi nnyo bwe kati kalina empiki abawuliriza ebigambo bya Sowanda batuuliza mu nambala musiza nebaza Mukama abakuumi nga muli balamu afunye ebizibu nsa Mukama abanyige ebiwundu ate afunye ebirungi nga abongere nga byamuyika ekimu nze ekinsensiza wiiki eno nyinza okwewunyisa ndi mulabi nnyo wa mupiira temwagazi nnyo wa mupiira Lionel Messi yafunye Ballon d'Or yawangudde Ballon d'Or ne bagituma Infinity ekitegeeza obutabalika tiyamazeeyo nadde musanyufu nnyo olw'omwana oyo kuba Katonda yamuwa ekitone n'akikozesa atali very humble. Very humble. Ekyo kyansanyusiza nnyo. Government weeri lamisa kubawuliriza kamisona webale nnyo mukulu Evans njagala kutwala mukisa guno kulamusa batuwuliriza mwena ku radio yaffe Enganzi n'okwebaza radio Simba. Tugenda kuweza emyaka 25. Ku myaka 25 nange nyina kwetaffaali nno manyi bw'oyogera 25 wali batamanyi nti twamalanga wano emyezi 3 nga bagezesa amaloboozi gaffe wano
nga tutunabagenda ku mpewo tuli mu studio zino mu room zino kati bwolaba nga tulina mu myaka 25 mbayozayoza ate nange neyozayoza nno kubanga tutambudde ffe n'olugendo luno naye ekisingira ddala bukulu programs ezireeta enkulakulana ezibeera ku rediyo eno ez'ebika byonna bulimi busuubuzi amaka okuzimba amaka ebyo byonna rediyo simba tugyebaza ekyokubiri olwaleero njagala kukwatagana ne mukulu Sewandagi ku nsonga y'abasirikale bwe wabawo omuntu atya essasi ye musirikale yennyini jeno tomulaba oyo kasita omukuumi wamugamba ntuula wansi taddamu kuwoza ayesanga ng'atudde wansi olina obwaba ng'ali muganda wo naye ne bakugamba nti ayingira ebitongole ebikwata emundu ebyo ng'agiina bw'aba kunyiiziza salinkiriza eri ogende omulope mu bakama be naye bino ebyatubwesobolera ebyo naye ate amateeka mazibu oyinza kusanga kati bano abaana bayinza kubasiba bagiyita negligence abasirikale nga bebasiba because they should have acted in self defense naye abaana bamwine okuwa emundu ne bagikujjako you get arrested. True. Naye balwanye emundu zaabwe ne batazibajjaako. Kiki bakoze kikyakoleddwa kityobola ekitiibwa ky'amagye. That is in the law. Oli bw'aba agenda ku disarming okola otya. It is within the law. Bwe toyi gwe goberera nti gwe munamawulire. Gwe goberera bulungi bw'otawulira abasajja bagenze mu court martial. But advice gyempa oli nno bw'aba ng'ali muganda wo ng'alina emundu kebere bano these private security firms tomwanganga bw'aba kunyiiziza salinkiriza eri ogende omulope mu bakama be. Ekyokubiri njagala kuyuzayiza UPDF olwaleero olw'obuwanguzi bwetuuseeko ku kale kankozesa olulimi lw'abanamateeka kwaba bagambibwa nti bebaatemula abaana b'e Kasese ne bebaayokya abalambuzi bebaayokya emmoroka yali erina obutungulu bebaayingidde tawuni bagiyita Kasindi ne batta abasirikale ba UPDF 2 n'abatuuze 2. Olwaleero ndowooza Katonda abavuddemu abakulira n'asobola kukwatibwa ne banne nabo ne batalotonda. So njagala kuyuzayiza UPDF ku lw'obuwanguzi obwo naye nze ndowooza nti tibeeyibaala bateekwa kugenda mu maaso kubanga pressure in warfare mu sayansi y'olutalo pressure bweyitirira abalwanyi bateera kwekutwamu obubinja bungi nga butono. So oba omaze kukwata kamu ku lwaleero tugamba nti bamazeeyo. Kitusobozese okulaba nti ekitundu ekyo kireebere n'emirembe naddala ensonga ya tourism ebadde etandise kulinnya oba oliawo twanditamu turegaining. Neyanziza Kakande kansookere ewuwo. Ebbaluwa President Museveni nerabidde kusaasira abaana bafiiridde mu njega y'omuliro e Masaka abaana abato bambi kitalo nnyo kitalo ddala naye ekyo muliro mungi naye ndowooza omuliro ogwo wadde ekyo tukiyita kitalo nze obunafu bwange bwa gavumenti kyembadde ndagakaawo obunafu bwa gavumenti omuliro ekiseera ky'omuliro kyatandika that time was the RDC Nakawa that time nzijukira twagendako okusomera wano na Bisunsa ssaawa 10 z'ekiro kitwasanga twamanya nti tuli ku kizibu
mufumbiro obuugi bwesera tewaliyo wadde mufumbi n'ogwo muliro gugenda mu maaso twayingira geeti ntuyingira ntutuuka mufumbiro ntutuuse mutusiza baana tewaliwo okola ki guidelines nizifuluma ekiseera ekyo amasomero kigateekwa kukola kati RDC wange ne security team ye compliance inspecting compliance wadde kigwa nnyo mu education but still as security committee mulina obuvunaanyizibwa bonange badde ba inspectors omulimu gwabwe bagukola kubanga teeberezo zadde omwana muyise ebimuyiseemu myezi mwenda naye olyose era nkwebaza okukkiriza obunafu bwo bwa gavumenti nti ebiseera ebisinga mukola postmortem. Anti kyenkugambe nti nze ku lwange kubanga okusinziira ku muliro gw'essomero eryo engeri gye gwakuttemu nze ekintu nakitadde ebimu ku gavumenti ebintu byerina okwongera okukola okulaba ekisooka amasomero gaba gazimbibwa gavumenti amasomero tegalambula nga bw'ogambye kaakati bwe kituuka ku masannyalaze bwe baba bagamba nti metron yabadde alese essimu mu kyaja kiba kitegeeza nti essimu gye yabadde akyajinga kyaja gye yabadde akozesa n'amasannyalaze we gali waagajja wonna feeke tunebifu Kakande kitalo nnyo eyo tuveeyo naye mbadde nkugamba waliwo ebbaluwa ekutta akati ku mukutu oluvannyuma lwa eyali omubaka Kapisi Fongalu okuwandiikira minisita w'education omukyala Janet Kataka Museveni ng'amusaba nti mu myaka 61 gino egya independence nabo nga bo abantu b'engulu bandiyagadde ku ttendekero sibengulu ba West Nile anti yonna oluusi tuyitayo ngulu omuntu bw'oyogera bw'otyo oli amanya ngulu ne tulijjuukiriramuuko omu ku baana baffe abali ab'amaanyi abalina bye bakolera ku ggwanga lino ne tubbulamu essomero Idi Amin dada ebbaluwa eyo nze ndowooza nti oba abantu abamu ng'oggyeko mwami Museveni bw'abanga yabyekolera naye wabaawo abamu wabula abamu balabika okumutomeza nandibadde ndowooza nti ebbaluwa eyo gwe baagiwandiikira ye yandibadde agiddamu weewaawo eyagizzeemu yagaba obuyinza eri gwe baawandiikira ebbaluwa ono n'amuwabula nti ogikkiriza naye nze ndaba kino ne kino naye bw'otunuulira ebintu ebirimu ng'agamba oyo tasobola yawamba obuyinza abantu baafa ng'okitegedde n'ebintu ebirala naye nga bw'otunuulira ebintu ebimu mulimu obukookolo we bugeyaganira naddala mu kuwamba obuyinza Amin ddala talina kye yakolera ggwanga lino Kakande ombuza ekibuuzo ng'osinzidde ku bbaluwa yawandiikiddwa Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni eyazzeemu yawandiikiddwa era ndowooza bwe tuba nga tugeraageranya oyagala tugeraageranye ku Idi Amin dada n'Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni nze njagala Amin bye yakola oli bye yagaanye gwe by'omanyi anti yagaanya ayina ensonga era yaziwadde ntuufu nkyamu nze wenjagala ayina waasinziira ekiri mu bwongo bw'abantu oba bwa pulezidenti kwe kugamba nti Amin ayina bye yakola ebitasonyiyika nga pulezidenti ate mu kyo ng'ategeeza nti ebyo bye yakola ye tabikoze ye nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be nti bo tebabikoze era nti Amin kintu kyesittaza nnyo naye bannayuganda batuwuliriza njagala beetegereze nnyo enkola y'Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni nze mutwala ng'omusajja omusezi wa nsawo omugezi
Mwami Evans waliwo abasazi b'ensawo ba mirundi 2 oba 3. Waliwo omusazi w'ensawo ono nange yakinkolako alengera ssente nga ziri mu ssaati yo tonna banno mu nsawo kyovola sikyayambala ssaati zirina nsawo wano n'alengera wano nga waliwo ssente n'ajja direct nga bano abalina bagita bus edala train abo n'ajja direct n'asika ensawo wano n'agenda ne ssente ne bagobako wuyo n'akkirira n'abalemu okukola kyokkwata oyo musazi wa nsawo. Waliwo omusazi w'ensawo owokubiri asibe tayi nga gye nsibye ne mukkirira naye ku paaka ng'oyambadde kooti ng'olinamu ssente n'akukwata mu kooti n'otawulira n'olinya takisi ng'omanyi ssente zo mweziri ne batuuka ozikusaba n'ebyo yabiyigirawo leka njogere ono munnamateeka puliida ngamba okusala ensawo anti puliida abadde takimanyi ate yakulira Kampala nakawa bw'otuuka eza takisi oyinza okubeera nazo mu nsawo naye oyinza okutuuka eka mukyala wo n'agamba tetuyina nva ne sukaali yakoze ekyaweddewo n'omuga akwata mu kooti njiwanisaawo kono ogwa ddyo mpanisaawo oluusi agamba olina mukigo naaba kwata mu kooti mpanisaawo kweje emitwalo 2 egiri awo toolako 5 ogenda ogula ebyetaagisa oba tona omukyala n'akoma naye nga mu kooti mwontumye temuli yadde 10 n'otabuka bw'oba omwangu n'ovumamu awo naawe n'ojja ogikwate ogenda okugikwatamu nga kituufu temuli ssente kati ebyo bigenderawo ku bbaluwa ya Mwami Museveni kakati n'ogawa omukazi ono alabika afunye empisa ki embi akutte mu kooti agyemu ssente naye kituufu ssente bazikubbidde ku paaka omubbi yakubbidde ku paaka yabadde simaata okusinga oli eyansikako nze ssente naye nga bombi baki babbi ffe bwe twali tukyali bato wabeerangawo road block kati ntuuka ku kinyusi ezaakolebwanga abasajja b'obote ku Amin twali tukyali bato nnyo naye nzijukira bulungi ku basajja b'obote nti baakolanga road block nga baga pesa yangu kati nga maama yatusibanga enkutu n'asibako ssente ne zireebeetera muno mu magulu naye n'akuwa ssente mu ngalo ez'okuwa omusirikale oku road block kuba omusirikale bwe wamuwanga ssente ku road block ng'akuleka ng'okola ki ng'oyitawo naye ng'oyisa zino ezisinga ki obungi abasirikale baali babbi nange nagwako mubakifeesa abamu oli yaŋŋamba awo we tugenda we tulina okuyita okutuuka gye tulaga nambuuza olina ssente mmeka mu nsawo ne mubuulira omuwendo naŋŋamba kwata essimu yo ne ssente ezisinga obungi mu mukono ofunye ebikonde entono zireke mu nsawo bwe tutuuka woolabira nga bazze gwe wanika mikono bo bakwaze kati bo baayaza zino entono ze baasanga ne batugamba mugende ne tuyisaawo ennyingi kati naffe mama ffe bwe yatukolanga bwe wawanga omusirikale ku road block ng'agamba yitawo ng'osomosa ssente ennyingi n'atwala zino entono naye ate newabeerawo n'omusirikale omulala yawamba obukulembeze mu 1986 ye n'ajjawo road block zonna n'azijjawo naye n'agaa buli muntu alina miliyoni ey'essente agitwale mu banka bamuwemu 7 nasemba ku layini oyo aba tutemeka Commercial Bank emukono awo osoba ekyaliwo aba tutemeka sebo miliyoni emitwalo 9 mu 9 mu 13 ne bakuwa 7 kyenkanyi oyo tetwafuna opportunity ezikwekanga mama bwe yazikwekanga naawe yawanika emikono mbutadde ssente wazijjayo naye yali aterese mu banka kati nzija
lwaki nga oyo naye musirikale nkuwa ababbi ba mirundi ebiri omubbi wa road block n'omubbi awamba obuyinza mu 96 n'aga nti we alina miliyoni bamwe kasanvu ffessebo okuva enakawanze we nali mbeera okugenda mu tawuni mu ssente enkadde ez'obote twagenderanga nusu 2 kati teziriiwo mu ssente zino tusobola zikonvatinga n'ozifuna naye kati okuva enakawa okugenda mu kibuga ssente mmeka kati 3,500 kati bwe zibe 3,000 zikyuse ozize mu ssente enkadde miliyoni bakuwanga kasanvu kitegeeza ogendera emitwalo 5 okuva enakawa ogenda ku kibuga omubbi omugezi oli eyakwata mu kooti oyo mubbi mugezi naye bombi baki babbi kyekiri kyogendise bukokolo bukola ki bugeyana kiki Amin kye yakola President Yoweri Kaguta Museveni kyatakoze ogenda kuswala President Museveni yateekawo ebisanja n'akola constitution parliament weri era abantu balonda abakulembeze baabwe oluvannyuma lwa bisanja ogenda kuswala bonatandika comparing Museveni na Amin nebino bibafaanaganya kansoke nkolage Museveni musajja mugezi era nze mutikkira ekitiibwa eky'omubbi akwata mu kooti n'otawulira n'ogenda oyomba ne mukazi wo atali ng'oli gwogoba n'omulemu okukola ki okumukwata ekyo nkimutikkira kubanga nga tetunayogola ku nsonga eno gy'otadde mu ddiiro abaana ba Amin bonna gwayita omuntu omukyamu akola nabo era omu mukulu nnyo muyiso atekkira anti wange bali baana musayibu tegufaanagana baawukana uliriza atekkira nkola kakati omukiraaya anti wo ono yabadde asaba kuzukusa Amin naye amateeka gabakkiriza kwogera bakirayansi bamu anti bwe tofa esogedde linnya omukubaana kitegeeza tegakkiriza ogezako kunsomesa kati ate kakati funza kakandi abobote bonna alina endagaano nabo era mukazi wa mutabani w'obote ali mu cabinet abatitookero weebwe ekityo naye bw'aba ayogera eri ffe bannayuganda akuba ekifaananyi ekiraga nti tookero yali mubi nnyo era tasemberezeka yadde ne famire ye ne ku obote bw'atyo ne ku Amin bw'atyo naye embwa enjiza ezaala enkolya kaakati tuzze kukompeyalinga embwa enjiza ezaala enkolya tuzze kukompeyalinga ku ekyo kyogera nti Amin yali mubi nnyo Museveni talina kalungi kona kalaba mu Amin ekyakyayisa Amin ekisooka yayogera nti nze okufuga Uganda okutuusa lwendifa okufa enjawulo wakati wa Idi Amin n'owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni nti Amin yayogera amazima Museveni amazima gamulemye nti ekyo nekimu mukyayisa anti wuliriza Museveni amazima gamulemye buli n'akyamalira agala okulemera ku bantu akyayibwa enjawulo eriwo nti Amin yayogera amazima ye mubbi oli yasika ki ensawo Museveni omubbi eyakwata mu kooti n'akuletera n'entala awaka n'otuka n'okudawutinga mukyalawo n'otuka n'okudawutinga abaana bo n'oteeka obubbi ku bakozi bonna naawe n'ofuna ekibi ewa Katonda olw'okuwaayiriza ye Yoweri Kaguta Museveni kubanga ye bwe yajaga mu mpeegi mu nyongera 5 tekewo ebisanja 2 myaka tekewo emyaka ampuliriza omulungi nkomawo ne sentamu leero ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa Namudomola wano kusimba tetugamba nti gwa 11 otandikwa omwezi gwa Namudomola bagambe tunoonye empaako anti empaako tulina gooma dooma alina munindirire tugenda kutandika obusiki munindirire ku 7:30 ngenda kubatambuza paka obudde okukya ngamba kuba akasiki mwawulimu Evans gwe muwulira kati noli sentamu abengole ya radio Simba sentamu mukasa Sewandagi wooma ate
ateekwa okubeerawo mangu nnyo kumwanjawo. Kale sentamu mwami mukwano gwange Dani Bule ow'enjawulo ebiseera ebimu atera okuŋŋaana okuwa ekyokulabirako ekyaba muzibe ng'agamba nti bamuzibe bangi balaba okusinga naffe abalina amaaso naye nsaba nzikirize ate oba oyinza okuba naye mu nnyumba n'omubuuzo waayo weebase naga nkyatunula bwe mba nga ngenda okwogera ku Museveni n'Amin nfaanane nga bamuzibe abagenda okulaba enjovu. Muzibe eyakwata ku kutu kw'enjovu yagamba nti enjovu gukoola ogunene nnyo kuba yaguwulira nga gugira guti. Muzibe yakwata ku ssanga eri enjovu yagamba nti enjovu jinja lwazi. Muzibe yakwata ku kugulu kw'enjovu yawulira nga enjovu muti omunene ennyo naye yagikwata ku mukira yagamba nti enjovu musota. Naye bw'oba oyagala okulaba enjovu otegeera enjovu kyeki togikwatako fe abalaba oyimirira waggulu kasozi distance ewerako n'otunuulira enjovu n'olaba enjovu lojja okumanya nti bino byonna bano abaana bye balabye bitundu bya njovu era binnyonnyola njovu. Mwami Museveni ne Idi Amin balina bye bafaanaganya bingi ne bye baawukanya bingi naye ekiba kyawaganya ekireetera mwami Amin mwami Museveni okuba n'empalana ku Dr. Idi Amin daada si kinene gwe beera ku kyalo ewammwe gy'oli naddala wano waffe e Buganda oba mu bibiina gye twasomeranga omwana omugezi ku ssomero abangi baba tebamwagala bamuloga ku kyalo obanga gw'okulana ku kyalo obanga gw'okulaakulana era abantu babeerawo nga bakukyawa abagaga batufuumuliza enfuufu akolaki okumanya n'abantu bakyawa bw'otambulira ku ttaka nti otufuumuliza enfuufu ate bw'ozinira ku mazzi nti ate atusamuliza amazzi ebyo bibaawo bwe bitambula. Kati njagala otune mwami Museveni ne mwami Idi Amin ebibafaanaganya ne bibaawulagana obirabe. Bombi ne mwami Museveni bajja nga baagala kufiira ku buyinza naye omu nga wa mazima omulala nga mulimba. Amin yayogera mazima nti nze okufuga eggwanga lino okutuuka lwendifa. Mwami Museveni najja mpola mpola mumpe yeena ne giggwako nti munyongere 5 nkolese mateeka ne giggwako nti mumpe kino ne giggwako ffe mu Popular Resistance twali twamulaba dda ne tuteekawo n'ekitongole Popular Resistance Against Life Presidency mu 2004 abantu baligamba nti bwana buli twali bulenzi buto ne tugamba ni mwami Museveni ajjawo baseka banja bana abasezi ekibajisaawo term limits baagala Museveni atufuge paka lwalikola ki ne bawakana. Kati mwami Museveni avudde kutufuga paka lwalifa ayagala atufuge ng'afudde ne mutabani wajje ne muzzukulu wajje. Kati ekyo kimu kyayisa Amin oli yafa yagenda. Nkulaga bibafaanaganya omu mulimba omulala wa mazima oli yayogera mazima kati ne amazima ne gamukyayisa naza tulimba amazima gatta ate amazima gassa gakaawa kibasinga okukagamba. Kati njagala otunulire abo bavuddeko ku bukulembeze jangu kukutta abantu ku mulembe gwa Idi Amin. Bw'osoma ebitabo ebiriwo ebirambikiddwa bitulaga nti abaafa ku mulembe gwa Amin tebasukka 3,000 abaafa ku mulembe gwa Amin. Naye bw'oleeta abazze bafa ku mulembe gwa Amin be yattanga abasinga obungi baali bayeekera gavumenti yaabwe. Naye bw'ogenda obbaleeta obasembereze balina akakwate ku mwami Museveni naggamba nti ekabaale mwami Amin alina omusajja gwe yattayo mu 75 ku mulembe gwa mwami Museveni gule emyaka nga 5 emabega baagenda mu lusuku lw'omwami oyo ne baziikulayo emmundu 5 nti baali bagenze kujjayo byabwe. Ekyo kitegeera kakati tunulayo ku mulembe gwa Amin tulina betujjukira bano bamwami Sekandi abaafa wano enaakulabya abaana abo tubajjukira abattibwa ekirindi naye abatta abantu abangi ennyo ku mulembe gwa Amin tebaawera 50 abafudde olumu. Ku mulembe gwa mwami Museveni gwe tulabye omusirikale Peter Erweru ng'agenda e Kasese mu lubiri lw'omusinga natta abantu okusinziira ku lupapula lwa gavumenti 151 nga toyawudde bakazi n'abaana. Ebyo tubiraba kati
kwe tulabidde ng'amagye ga gavumenti gajja mu Kampala ng'abantu beekalakasa kubanga Bobi Wine omwagalawo waabwe bamukutte ne bamusiba awatali nsonga nga yabadde anoonya kalulu, amagye ne gatta abantu mu mawulire 73. Njagala kwogera ku lupapula lw'amawulire ga gavumenti kubanga be balambikiddwa, abalala tuba tetubamanyi okusinziira kwenanga oba ani abeerawo ebiseera bwe baatubuulidde, abo ne bafa. Kati kukutta abantu oyinza obbageraageranya naawe n'olaba ng'oli abangi baali 5 ono bojja kuba kati coincidence nnya zokka ng'abaafa basukka 10 mu lubiri lw'Omusinga, ku lw'amabira wano bwe twali tukalakasa amabira gaffe tebagatwala, ku lw'Ekayunga Bugerere ne ku lwa Bobi Wine. Ezo incidences nnya zokka abantu abaafa bateeberezebwa okuba nga basukka 10,000 wadde nga amawulire googera ku 405 bonna awamu. Abo ku mulembe gwa Amin tebalina we baafa. Enjawulo endala gye tulina, gavumenti ya Uganda mu 1952 yatandikawo kampuni gye bayitanga Uganda Development Corporation. Yalimu amakampuni nga gakukulaakulanya Uganda gagitwale mu maaso. Ku mulembe gwa Amin mu 71 Obote yakola nakivu pronouncement, talina kye yakyusa nnyo wabula ajja bujja migabo mu makampuni ago, n'addira 6 n'agiwa bannayuganda, 40 n'agalekera abazungu. Mu 71 Amin n'aleeta decree ye, amakampuni gonna n'agajja ku bayindi n'abagoba ate n'abasasula sente zaffe z'omuwi w'omusolo. Mwami Museveni akoze eki? Abayindi abo bennyini Amin be yagoba, Mwami Museveni baakomezzaawo ne tubawa. Amin yabagoba ne babasasula ne ssente ez'ebintu byabwe era ne bagenda nga tebabanja. Mwami Museveni abakomezzaawo n'atakoma kubaddiza bye babasasula, naye babaweerako ssente ezaffe capital ne babawa ettaka, babaweerako tax holiday emyaka 10. Kati bagezi Sewandagi omuyindi bwajja n'asaba kampuni ekola amazzi n'agituuma Sewandagi water supply, n'esaba tax holiday myaka 5. bwe giggwako Sewandagi ne yeefuula zeeyo, Kakande n'ajja kampuni ebadde Sewandagi water supply, Kakande n'agituuma Kakande water supply, naye nga yeemu wabula bali muli munda mwe bakola ki, mwe beetooloolera. Oyo ye Mwami Museveni. Amin ku mulembe gwe ng'okulya enguzi era bangi babakubanga amasasi wano tubawulira nti baabase. Ku mulembe gwa Mwami Museveni enguzi ge mafuta agatambuza gavumenti ya Mwami Museveni, akwata ne IG n'amugamba nti abali b'enguzi bange tobakwatako kubanga ekyo kyogamba bakola bayinza okuddira ssente ne baziddusa ne bazitwala ebweru wa Uganda. Kati bw'oleeta Idi Amin Mwami Museveni nti Amin yafuga eggwanga lino Uganda ng'alifuga ng'eri abannayuganda, ng'erirye erimuli ku mutima ng'anaalifiiramu. Mwami Museveni eggwanga lino Uganda alifuga ng'eri abagwira. Era omugwira wano mu Uganda ayina eddembe n'amaanyi mangi nnyo okusinga gwe Evans. Bagoba bantu ne bateekawo ba investor. Tubadde wano gye tubadde tukaana ne mukwano gwange Simeewo Nsubuga. BDRM yasengula byalo na byalo ku ttaka ateekewo emakolero ge, ne bazuula emivuyo gyonna gye yakola ku ttaka eryo nakati akyalemeddeko. Kyekyalemezaayo bano bagundi abasajja bali bamuwalizi wano omugwira w'amaanyi nnyo okusinga gwe Evans. Nze njagala kugamba nti abakulu bano obeera batunuulira bombi, njagala obeetegereze obenga obamanyi era ng'obategeera bulungi nnyo n'omanya ani yasoosowaza bannansi naani asoosowaza abagwira. Enkulaakulana ku mulembe gwa Mwami Museveni guno tugyogerako bwogezi. Olinga agamba nti buno bujja si bukyayi. Bujja bwennyini. Bamwine gavumenti yo kiki ekyo kyetalaba mukulu kye yakola okumugaana okumubbulamu essomero? Njogera Mwami Museveni era ye gavumenti ate gwoweereza kiki gwe kyolaba muli Mwami Museveni kye yasinziddeko okuddamu okuwandiika ebbaluwa eri mwami okugiwandiikira minisita? Ndowooza ekizibu ekinene kitulina ng'eggwanga era zinsaasira omugiigi ogujja okulemwa kufuna abantu abakwata ensonga z'eggwanga. Kankozesa ekigambo kino kisajja kikulu. Kababeere abali mu gavumenti, kababeere abawakanya gavumenti. Kubanga mikwano gyange bawulidde bulungi. Naawe bawulidde? Kati nkubamu akafaananyi. Naawe bawulidde? Amusimuwulidde.
gw'owulidde omutegedde amuwulidde buwulizi kale nabo kabakuwulire kubanga nkubamu akafaananyi omwana ataaliwo myaka ane giyise kati gamba zaaliddwe olwaleero n'awulira emikwano gyange gino n'atwala ebyafaayo by'ensi eno nga babyogedde oyebuuza kiki ekiribaawo guno mwaka I think it was in January or February Russia yali ejjukira the Russian Revolution of 1817 1817 Russia abadde ejjukira ebyaliwo so bw'ofuna abantu abagumizibwako nga bano ne bataagala kubeera b'amazima mu nsi yaabwe then omanya nti baswahili bagaa nti mambo bado kkiriza obugaana President Museveni zikimwagalako kiri kimu ebintu bye bisinga obungi abiteekamu abiwandiika tayagala bamulowooleze endowooza ye yagitadde mu buwandiike nagirabye kati bw'aba yagitadde mu buwandiike ampuliriza waddembe nsonga ku nsonga kituufu was Amin's government erigo nti gavumenti ya Amin teyali mu mateeka kituufu ekyo twefumiitiriza nti kituufu nti gavumenti ya Amin yali etta abantu remember by then okutta nakwandibadde nakuzibu but killing them illegally kubanga okutta mu mateeka kwe kuli wala omusajja bamuyita in fact muwala we she's one of yarokwara DC w'Entebbe Sarah Bananuka was a Katikiro, one of the Katikiros Bankole. Ye enzita ye bamusalasalanga buli katundu bakamuwanga bwakalya during the day sigamba nti byakweka oba byaki ne bamuwa obutundu bubona nga bamumuliisa until the man died. So ekizibu kya Amin ekinene in killing was not follow the law Kakande ono munamateeka nti bwomukutte alidde mu nsi y'olukwe muteeke mu kooti ebirala tuyinza nobutabyogera the mere fact nti Kakande ne Mwami Sibanda gibaze ne boogera nga baagala naafuuka omubbi naafuuka ki but I'm very sure ono weninzidde bagenda kuba baliwano tikyotuusa tikyandi kirowoozebwangako nti ojja kubeera mu studio ngamba ebyaliwo nti kyali tikisoboka ojja kubeera mu studio ne DC wa gavumenti noyogera nga bwokyagala nenkeera nodda n'olwokusatu bajja kudda bajja kubaawo okakasa era kati bamuyise mubbi kati oba olwokusatu bagenda kumuyita ki bagenda kubyogera and they will be around whether you like it or not. Naye abaddugavu bano simanyi engeri ebintu byabwe babifunamu kati ferimu nkole balina olugero nti ekyerabirwa mangu bwe bwavu n'obugumba kati bwali nga tozaala n'otandika kuzaala ku myaka 7 ku 8 oyinza kuba nga oweza n'abaana 10 kati akaana bwekakulinya ono ne bwana buno buntawanyiza noyerabira ejjera emyaka 7 gyonna gyewali talinaki ikwale n'abaavu kyekimu omuntu wafuna esente wayeri myaka 6 oba 8 bwafuumula emmotoka tamanyi nti waliwo kyatambuza ebigere nga bwe yali akola ki kati bano nabo sibanenya
40 years, almost 40 years of non-disturbance by Kakande, Kakande and somebody else. Simunenye kugira ekyo. Ekyo gye kyerabira. Era nze omusango gunteeka ku gavumenti ya NRM. Kulemererwa consistently kukola ng'eddiini. Yabakristaayo giraba eddiini. Omwana wa Katonda oyo yafiirira boonoonefu. Bw'aba afudde tuwadde mu kwonoona n'abantu bonna balokoka. Naye kati kiweze emyaka 2023 naye bw'oyingira ku Kiira Road awo ba Fred ojja kubasanga mukomera ba Kenneth Christians. Kati oyibuuza omwana wa Katonda ono yafiira ki? Aba Kenneth be bali makomera. Naye abakristaayo tebalemwanga nti wadde okwonoona kukyagenda tujja kugenda nga tukyabagamba nti ssebo ono bw'oba nga oyonooni naye omwana yakufiirira ono. N'erinnya nga weeyita lya Kikristaayo. Naye ng'osula oyonoono. Kirirawo Kiira Road awo. Ne Busiraamu kye kimu. Nabbi Muhammad. Naye eddiini ekyesinga kufa ab'ebyensi tebakoowa. Oba ng'owagira gavumenti eno oba ng'oli munnayuganda ow'ensonga tukyayinayo ba Kakande, tukyayinayo ba Sewandaki. Oteekwa kugenda maaso ng'obagamba nti bwe biri si bwe byali. Yes, gavumenti eyinza kuba ng'erina n'obunafu bwayo buliwo, naye ekyo tekigaana. Abazungu nga bakigamba that you must give credit where it is due. Nze President Museveni ebyo yabitadde mu buwandiike, njagala ogyeyo gavumenti y'ensonga gyawandiise si ntuufu. Ayinza kuba nalina n'ebimulemye, but byayogedde bituufu oba si bituufu. Bonna bakulu bano baali bavuganyiza kugenda mu parliament. 9 years. There was no parliament of Uganda. It was a decree. So Mwami Museveni yabadde mutuufu. By the way, nze ate ekinjawukanya kwawo nze nyina endowooza nti oli ndowooza Baganda balina olugero olwo nti omulungi takola ki? Wabulako kamogo. Tiwaliwo omukulembeze talina kyakoze. Okuggyako ekyenjawulo bakiyita abazungu bakiyita weighing scale. Minzaani. Nti bw'oteeka ku minzaani ani is Amin a hero? Era bino debate byatandise n'abadde nebuuza. Tulinayo olunaku baluyita Jonathan Lulumude. Waluwulirako? Si public holiday. Kati abatongoza olunaku olwo kusinziira ku Kakande baali why did they declare that public holiday? Kakande ono musajja ng'ogyeko bino byakayingirawo akuze nga musajja wa DP ng'omaliriza. They have, I think, yearly Ben Kiwanuka Memorial Day. How did Ben die? Yabula bubuzi. D. Kakande D. Kakati. So, kati. Bw'obanga olina Kakande wa Ben Kiwanuka Memorial Day all the years. Amanyaga ntawayo ne Kayira Memorial. Ntaamini ali matabuta. Sewanda gye ddakiika emu. Ddakiika emu njagala kujukiza bamwine ekigambo kimu kyokka. So to me, buli mukulembeze alina byakola naye tuteekwa kuba honest ab'amazima nti tuwaliwo yandyagadde obukule ate Amin we are judging him harshly kubanga n'obwoba gwe kusinziira ku buyigirize bwa Amin byalayina n'ofuna obukulembeze bw'eggwanga lwaki ebintu tebikusobaako. Sewanda gye eddakiika emu yokka. Mu ddakiika yange emu njagala kugamba mwami bamwine okugeraageranya Amin ku Museveni sigereganyiza obaako ne gwovuma omanyi kuba biri kubaako gwokola ki gwovuma kubanga ekisooka Amin yalina okusoma teyakola ki teyasoma naye nze mbadde nkuwa bibafaanaganya kanzije ku kyesoogedde ekitere kunkwatako ng'ate nyambadde sweta yange ey'ettaka. Amin ne Museveni endowooza yaabwe ku ttaka efaanagana naye baawukanirawa. Amin yalinga agamba mu land decree eya 75 nti ettaka lyonna lya gavumenti. Mwami Museveni yagamba nti ettaka lyaffe n'abandi ku lusegere
buli ali mwami Museveni ku lusekere yensonga lwaki bamwinoono omulaba nagamba ojjolete wano abakayana ne bamwina oyo beyabbako ettaka nti bamwine ettaka lyayina wano e Buganda waatalina jjajjaawe bw'otandika okulyogerako ojja kukyewuunya n'obungi bwalyo okitegera so ekyokubiri kyenjagala okuddamu ayogere agambye nti kwa Amin abantu bangi bayogeranga ne bafa naye nakati abantu baffe abafudde bangi enjawulo eri emu njagala gimaliza kukyawunza nakyo kya Janani Luwumudde. Janani Luwumbu yamala okufa lipooti zaafuluma nga bw'ozira bazifuluma ku mulembe guno era bonna abaaliwo bofonoopondo b'ebiseera ebyo ba enanga b'ebiseera ebyo baani bonna aboogezi ba gavumenti ab'ebiseera ebyo ne balamuzi ne kooti ne poliisi ne zigamba nti Janani Luwumbu yafiiridde mu kabenje ne lipooti ne zikola ki ne zifuluma. Nakugamba nti bw'obanga oyagala okumanya obungi bw'amagi Ssekoko geetuddeko ogirindanga negavaako oli bumanya. Kakande dakiika emu fundikira. Mu dakiika emu njagala gambwe nti mwami Amin tatutegedde tetujustifyinga birungi oba bibi Amin bye yakola tugeraageranya naye yeetaaga kusomesa ekisooka Amin talina kye yakolera ggwanga lino kirungi ekimugaana omuteekamu ekijjukizo ono yeetaaga kusomesa ekisooka olwaleero wetwogerera ekitundu ekimu ku paalamenti ya Uganda tekyatula mu paalamenti ne deputy speaker wa paalamenti ayongezaayo okutuula kwa paalamenti lwa nsonga emu olw'abantu ababuzibwa olw'abantu abattibwa olwa drone eziyoola abantu abatalina musango abatatwalibwa mu kooti naye nga babuzibwawo n'abasibibwa nga tebalina misango ku mulembe guno. Ogw'ekitibwa Amwine dakiika emu. Nze mu dakiika emu eky'omukisa omulungi ekibuuzo gwekiseetinze naye bano ne baddamu ebyabwe. Gozeemu biki? Nze binzizeemu oba mbadde nziramu ekibuuzo ky'obuuzizza oba Amin talina kyeyakola nkugambye nti tuwala omulungi atalina kamugu alina ebyakola n'ebikyamu byakola ki naye ebikyamu bisinga ebirungi.